Kyabazinga ne Archbishop ne mukazi wa Kyabazinga ina abagenda twabawabira ne batuuna ku lwa 12 December getulinze naye nabalabye ejjo bagamba nti baagala taking over. Kakati ekizibu ekiriwo nti state w'Ejjinja ali wala nnyo DPP actually state atone waawa Ejjinja kale ekizibu fena ali wala nnyo n'amateeka bwe gali ssaawa eno. Ekisooka waliwo ensala Constitutional Court gye yakakola mu keesi ya Utaro ku by'okuvaana Kayihura okuba abantu. Constitutional Court negamba nti DPP alina ofuna consent ya court, alina okusaba court nemukkiriza okutwala omusango ogwo ng'abawa ensonga eziri mu 125 eza public interest n'ebiringa ebyo. Kakati oyo ekisooka teyasabye consent ya court. Ekyokubiri abodo yakola sachula mu March wa 2021 n'alagira buli prosecutor yenna wetaddamu kutwala musango gwa private prosecution paka nga court emaze okuyishunga summons oba warrant. Na kyabagamba nti court enasooka confirminga charges omala okuziconfirminga n'eryoka ekola ki ne House n'alyoka ajja mu kubanga kyagezaako beewaza nti oli ayinza okuzuukuka n'agamba nti atwala musango ate court nga nebakusalawo omusango n'obujulizi kulina bujulizi. Akati ebyo biraga nti bibagezaako kola bimenya mateeka atujja biwakanya essawa bwe naaba etuuse. Otherwise ffe tuli ku koosi yaffe omusango gutambula era tweteeserese okukola kyonna ekyetaagisa okuddako. Senga omusango guno bamala ne bagutwala kiki kyogenda okuzzaawo? Kubanga bazze bagitwala n'ogikayanira nakati ogwa muhoozi nakati era mukyali mu kooti musikanugwa. Of course era twajja mu kooti. Kooti etwala ebbanga naye fayina ekikigwiranga mazima akoze eki gavuddeyo. Ate ogwa muhoozi we baagutwalire baganya bagutwala. Saa tetwalina nsala yaani ya Kayihura nti beetaaga consent. So bisaba bawo ekipi ekikola ki ekijja batwalanga buli mabega tewalingawo sachula ya DPP. Naye constitution ekisookera ddala bagamba clear mu article 123 ndowooza C to take over and continue. So baba baagala gimenya bagimenye tumale ekyokola nga bagikoze eki nga bagimenye. So tebakkiriza kugamba nti watekinza over eno nkyalo jjane nnole ebyo tuwakanya okitegeera. So fogwa ffe twakoze twagutaddeyo kale baba baagala kujja gutwala kutekinga over kuba bw'osoma baali bateesa mu C nga batwala ssemateeka oyo bagamba nti tewali nsonga lwaki DPP omusango gwataggulawo atajja n'agutwala n'amalaagala agujje. Baga nti woba yagujjayo funa consent yaki ya court. Akati consent eyo baba balina ogifuna kati nze siri bothered. Kyemmanyi ogunaagubalemmeredde nja kuliga court kati kanziyo nkole ki nguwoze. So ewange ezo si nsonga nkulu. Kyembeera manyi oba oyagala bwenkanya lwaki babeera bakuyambako mu okutuukiriza eddimu ly'obeera okoze oba ly'obeera oliko tokkiriza bagende maaso na musango. Kuba nkimanyi bayaaye ekisooka balina machinery balina manpower eggulawo emisango. Ekisookera ddala obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso nga babulaba ne batakola ki ne batagiwula batabuga obuliko n'ebiwandiiko kati nga kino olujja wawanika n'ebbaluwa baluya bawanika ne Archbishop ebbaluwa nga bweziri tebatwalabayo poliisi egamba nti mukwate yani Kyabazinga mukwate Jovia oba okubalemesa okufumba obumenya amateeka ne baakola embaga era tebakola ki tebabakwata. So obumenyi bw'amateeka babulaba nga bugenda mu maaso ne bakuba engalo amala okukuba engalo bwe tujja ne tugamba kati obumenyi bw'amateeka obwo tubukola ki tubuloopa njale kati omusango twagala gutwala. So bano tebabeera bayambi tebabeera tebazze kuyamba kulwanyisa bumenyi bw'amateeka. Ekiba kibaleese babeera baagala kintu kimu kujja kukola kavuyaawo bataase abamenyi b'amateeka bo bennyini ne bakola ki ne bakuuma kuba kibatera okukola tebabagulako misango lwakuba balowooza nti b'amaanyi tebalina kubavunaana naye nga bakwata abantu baffe mu byekimpatiira eno nga balina n'obujulizi n'obwo n'amukasuka mu kooti n'amusobera omusango n'ajja mu kooti emirundi nga balanga nga toneza kukyagenda mu maaso toneza kukyagenda mu maaso naye nga yamukola ki akati ffe tujja tugamba tulina n'obujulizi bwaffe nga bagamba kati tukoze eki omusango tugututte akati bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Yes. Bagamba nti oli ku byabandabe emisango emeka gy'empaabidde mu kooti n'ebiringa ate batwala gyaki kiki kyoyogerako batwala gyaki oba byabandabe batwala gyaki bandeke enswale kubanga Bannayuganda abakoleyo bandabe emisango giwaabira tewali okugenda maaso tewaliwo gugwa tekigenda mu maaso lwa nsonga ababbi bajja ne bagikola ki ne bagikwakkula okiringa nkoko neyalula obwana bwayo kamunye najja n'abakwakkula n'emigunju ate mugamba nti enkoko eyo abaana ewaki ezaala abaana naye ng'ate mukimanyi kamunye ajja nekola ki nebusomba nebutwala egunju enkoko kati onenya nkoko then oba oli kugira kati abagamba nti siwangula naye obeera bali mu katemba wa kiyayi kubanga
abo bonna bali mu parliament bali olwakubanze kenyini agenda embale nempoza ne bajja emyaka 7 gyaki ejja parliament Makerere bwe yagana okumpa za Kyagulanyi ndaba nagisinga n'ensasula milioni 3 eza damages ono bagala okumpa za eyo diru ya number plate ereme ngo baga abandire so twangudde bitumye lefe tugenda kujjanga no nga tudda kuki kueche kyokubiri fo kwangula kwaffe olusi kujja etuwabye okukwangula ko balinze okwasimanyo mulamuzi yagambye tikujja kujja kate kujja mala okukoleki niwe tubanga oli yefudde wabereje mbu yefudde mbu ye wabango dene ye Kyabazinga tagambwako buli amugamba ka ni oli munne ni bwandika ne baga tajagenda maso baga ejagenda maso then okumwabira buba bwanguzi bwennyini kati fe tugenda kudda kwabo abaganda bagamba omwogezi takusuza kayanziko alagoba ku nswa ntoli omulalu fe tugenda kudda kwefe oba awe ensonga tulaba esaano okuleta mu kooti tujja kugikola ki kugireeta kati abo ba DPP bagezeko bageza balabi wano kuchabu jingo baso kone bani batakutwala bujingo tebamuyita mu kooti te taking up puli so fe tuba ready naye kati bano kokolanga bajjanga bakira ebintu byabwe nga badda mu ebyo kyogamba oli mu maliri kusaba labi Kyabazinga ine bantu ne nabagereko oyagala basimibwe mu kooti baguleke emisango nti gundi kuguddeko omusango gumu okwegana ogukiriza naligenze ejjinja mubuke ko bwamanyi nga basoga bakankanga nti tumulaba najja wano nga siri mu malirivu akisoka tebali immune tisigama bavunaanibwa okitegeera ekisooka ekyokubiri oba wakana nti wali bujulizi police bagireke etambule okitegeera essaawa y'obujulizi ekoleki etuuke balaba obujulizi nga tubuleeta omukazi bwe yagattibwa naye ajja abuwe buli omu ajja agambe ababulire gye bamugattira ne bapula ziveeyo simanyi lwaki balowooza nnyo nti obujulizi bulina kujja ku social media tulina bubawa balandiko omukazi yabawa ennamba ya marriage certificate n'abawa ennaku obufumbo bwe bwakola ki bwe bwabeererawo n'abawa amanya g'abaana ge yakola ki ge yazaala omusajja obufumbo nga bukoze ki nga buwedde baagala ki ekirala so baleke process egende mu maaso kati ani ansaamu ssente ku bujjo gye mbadde mpaaba omukazi siriro yawe tetampangisanga konze fetukuma amateeka ga Uganda era nga yekotaka kuma ku bujingo ng'akola ki nakati sogera akola ndaluso abayidawe naye bujingo twamuvulana era obuzulizi wali bujja nadukira mu kooti ya semateeka so fetuli beyond that misango ki gyoyina kati gyowabira gyoyina nti jogama kati guno kutambula kugenda maaso tuli kweno level kubanga tulaba n'omusango gwa East Africa tulaba okyaguliko tuli kuki misango ki gyoli saagala nekirala omuntu ayagala mubuli lwaki emisango kajjo kyagiwa abantu mu kooti ya Kampala odduka eyo mbale tuddemu kimu ku kimu ekisooka ekyokugamba nti misango kyegigenda mu maaso tusigenda kuddaano kubala misango gitutambuza ekikolwa kyabanafu kyabunafu kati emisango bwegiti neguli bweguti ne bweguti ekyo twaganya dda ku beginning tetugera kuddamu ebyo simaja ateka akatugibaze akatukoze tutya point eriwo wawo oguwulirwa nga tugera tuguwulira wabawo gwetagisanga tugufayiringa lwaki odduka mbale si musango nawabawo ebbanga ddene bannayuganda balina okitegeera nti high court ya Uganda wonna webeere ya Uganda etya yonna kati waliwo embeera ebadde egenda mu bantu kabalowooza mbu kooti eriira ekola ku nsonga zaawa zeriira kati bweba high court wonna weeri buvunaanyizibwa bwaffe okugenda mu Uganda okuteekayo emisango wenjagala wenkola ki wenguteeka kasi agoba gwa high court obuzibu buli ku gino egya magistrate ndijo gina gundi wekola ki wekoma so siraba nsonga lwaki kifuuka nsonga y'amannyo ginagenze erira nengende soroti nengende 10 ekyantwale 10 kwa muhoozi omukulu yakolera akakyumbala kumyetwalawo nagenze embale ezo high court za Uganda abanayoka kibanyo sokoteeka mbongo bwabwe nti high court eba ya kintu ya Uganda so eba ya Uganda buli watu omuntu asobola okukola ki okuwabawo so erime kuba big deal weyo naluli mu kusooka osanga singa nalinanga sente ezigende embale ne soroti usanga naligenzenga yes kulabanga obo oposting ebintu byo ku status oba ku social media ogamba abantu fundraising is ongoing wano twalaba wavaayo n'owabira omusango nga oba mukulu Kyagulanyi yali akunganya sente simanya mutwalo ekyo tekigenda kuteeka namulowo power saagala mudde ku propaganda namulowo power kikirizibwa mu mateeka gwe okuvaayo notandika okugamba abantu emisango gye batalinako interest nga bo atalinako interest lwaki asonda okugamba muno fundraising atalina interest asonda you see mu article 29 ya constitution
buli omu alina eddembe okwassociatinga ne banne ne mu constitutional general buli omu alina eddembe okwassociatinga ne gwayagala kakati ffe tugamba nti tuwaaba emisango gyaffe kale abatukkirizamu nti mituufu tukole ki tugiwaabe be basonda era abantu batusonzedde ssente okuva nga tuwaabira kabaka basonze nga tuli embale kwegiri mitwe nabo basonze nga tugenda mu East Africa so atalina interest tosonda era ebibanga byambaga gwotayagaliza omusondera embaga era ayita mu banne banne ngenda kuwasa alina emitwalo 5 n'agikola ki n'agimuwa kati atalina interest asonda awuliranga ensonga imukwatako ya rovulunga ati ng'ateekako omutwalo ng'ateekako ebiri naye tuze tukutambuza emisango ate kakati weekubya bagamba waliwo akuteekamu ssente kino oyisaawo kakati ate beekuba endobo sente tusonda nsonde kakati ate eti waliwo atuteekamu ssente aye lusala ate lwakimusonda abannayuganda basonda ssente eyo ye ate ssente ziba na nnyingi kuba kwati okufayiringa case kati case eya Kyabazinga twaliraga just transport na printing criminal case bazifayiringira bwerere kati just kufuna ssente zirinya taxi etwala ejjinja tumaye tukomewo kati atwetagawo ssente mmeka omusango gwa Kyabazinga guli mu mpapula 3 twataddeyo era transport bw'emmotoka bwembula ez'amafuta n'emmotoka nga nninya takisi ng'ekola ki ng'entuusa bwe ntuuka wali ku gundi ku kikyama ntasobola otambuzaawo ebigere bwe mba siina ne boda ya 10 kati abantu basaakanya ne babikola ki ne babisaakanya ekyalibadde ekiri expensive kyalibadde kya ssente za bwalooya naye ebyange mbyekola nekiikirira kati zateetaaga looya then ssente mekazi bagambe ezo eziri awo nti ssente bateekamu ssente nnyingi nnyo bave mu gundi abantu basonda ssente emitwalo 2 emitwalo 10 n'enkumi 5 era bajjagera maaso n'okuzisonda kati gw'atayagala kyetugoba tosonda naye ogenda ofune ky'osonderako ekirala